So I'm going to try to explain in my local language. So we have local who doesn't speak English. They have not understood anything. Yeah, so even any message. So I'm going to explain to them in our local language, Luganda, but they are the same words you've spoken to the media. So kompereze oyo odugo. I'm so impressed. Actually, I'm addicted to that drink already. I'm addicted to that drink. I have it in my house. So banange bana Uganda tusanso balaba encha ya lero era we are so blessed nti tugenda obanjulira ekyokunywa ekipya. Odugo bitters, especially me, I would advise men, Ugandan men, you start taking the Odugo bitters. It has many benefits. I'm going to answer your question. Kubanga boss yanganye. Odugo teina hangover. Bojinywa teina hangover. It increases your libido to give you strength in bed. Ugandan men, you're weak. You don't want to work and you're weak. So this drink is very good. It doesn't give you hangover. It fights easy diseases like kingwa or enough flu. So the reason why we are on the market, I'm ready to compete with the drinks we have here. More than like 3 brands we have in Uganda. I'm so glad that we have investors who got interested in our small country to come and increase the trending area. Uganda. So Odugo bitters, if you try it, you'll thank me later. It's going to be the best in the market. In the coming 3 months, I'm ensuring you. Because nungi teleta hangover, ekuwonya ebifuba, ekuwonya senyiga. Mukitegedde? Mumbuuze. Ugambe kukyali biddo. Weak men. That's why boss kyabadde agamba that you see all we are young. So Odugo helps you to increase your libido. To maintain your marriage. That's what we have brought. This is the benefit. That's why you see that all Ugandan women, they are running to Nigeria. So now we have the secret. It's Odugo. So I encourage all the about supermarket, Chikubo, you start getting, because in your store, one of our brands, you're going to be the failure. Tukoye okunywa ebyokunywa ebibadde ku market. So you have flu or ranane cough nga kyakutandika, just get yourself Odugo bitters osobola okubanga ojjanjaba ebintu okitegera te ka maintaining ne size. Naturally it boosts immune system. So wano Kampala basooka kukola bukozi mwenge. So we are so blessed banange. Tuli blessed. Nga influencer wo mwenge. Tell me, don't ask me these questions. You know mwe. Mubula education. You open it for me. Me, I don't even need to mix it. Yeah. Katika no kalaba kalungi nnyo. Omukyala kakunyiriza olususu. Ladies who are suffering with skin problems, it's time you come and we take Odugo bitters. This is the best drink we are blessed with on the market right now. It's on the fair price. Right now we don't sell one bottle. Tutunda boxi tusobola ogisanga eri mu kikuubo naye nga Odugo tulina n'akatabulamu aka energy, tulina ebintu bingi nnyo. So muba mutambuza enjiri mugamba abantu abalina supermarket eyo mu market in urban areas to try these drinks. They will never regret, especially men. I know Ugandan men banange, try this. Try this. Yeah. Tuyina ebyokunywa no tumixinga bumixinzi. Eno hama. Kati omusajja tonywa kano oba oyagala ki. This is hammer. Ugandan men, wake up. You can start competing with Nigeria. Right now we know the secret. Why all our women running to Lagos? It's because this is the reason, I'm telling you. No hangover. The moment you're not in the mood, just take your sip. You're already in the mood.
Yeah, right now we cannot pace our investors. And this project, I would like to inform our President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, that we be grateful to the investor ababeera bazze. So I call the President and the Ministry to interfere into this, because this is a step ahead for development of our small country. I tell you all know we still have bad loads. Why you want me to talk that? So we have investors, let us put the drink on the market. So naba investor bafuna amaanyi nti Ugandans waliwo abatujjukidde. Because these are real bosses. Uganda, it's a small country. Akali just but we are so blessed. So I will encourage a man, women yours is coming, but a man to take this drink. Egenda kuwa obwagazi. Banange nzeera. No man will come in my bedroom without taking this. Semanyi, ate basajja bameka ndi mufumbo gwe seeguya tokimanyi naye tobyogera wano ojja kungisa akatale. Nekakuma kati sirika. Yes. Naye nga the drink is good. Yeah. Yeah, omukyala bwonywa, like the good thing with this drink, it fights even easy diseases like ngofunye cough, cold, flu. It helps to boost the immune system. You go in the hospital to yeah, it gives you appetite. It keeps you on your size. So it's not this drink you're going to drink and you gain weight like you're sleeping at KFC. So it's confident. I know here we have companies, but this drink is good. If I can drink it without mixing, the moment you finish it, already you go and vibe. So it's a good drink. Welcome to Odugo Betters family. We are so lucky and blessed. What ye kirala? Bw'otulaga nti weetegese fenga tusimbula Abakamanyi Fest 2023 Abakamanyi ffenna bulijjo tetumanyiganye kati kino ky'ekiseera ekituufu mujje tutabagane mu Bakamanyi Fest ku Lwokusatu nga 13 Desemba ku Front Page Hotel e Namasuba. Mujje tuwaye tusunsule ensonga n'omulangira David Rumansi atunnyonnyola ensonga emu kwemu mu style yennyini ey'Abakamanyi. Bw'onyumirwa Premier League y'Ebungereza, Bundesliga, La Liga, Italian Serie A oba Uganda Premier League eyaffe eyawano ku butaka, ffe tetufuddeeyo kasita obeera ng'oli w'Abakamanyi. Tuli bakuyingirira emitwalo 2, VIP ya mitwalo 5, ate mmeeza ey'abantu abataano ya $2,000,000. Powerless. Tekitufuula powerless. Muli omunnyo, muli sukaali, you know. Omunnyo mubi. No, omunnyo nga guli omanyi kati nva kunywa odoogo. Mpulira ntandise ojjaaminga states ezimu kati ninga ali America. Seeguya America eyo eri etya. Naye maama okubba ne bandeeta ku patro sisobola. Naye tumanyi ebyo wabivaako. Kati watandika sente z'alaali. Sirokoka. Sente z'alaali weziri like this one, sente z'alaali. Milioni zange 10 sente z'alaali. Yeah. Sente z'alaali milioni 10. Zebakuwadde. Era nze olaba Seeguya gwa film yanga bangobye mu nnyumba tekigenda kuddamu kwa peninga. Ate era ndodio yanziba because yali influenced by Michael enemy. Yeah. Naye byonna okutwaliza ewamu kijja kugwa mumulabye omukisa nti. But bobanga ofunye milioni 10 lwaki toweva mu badulaka n'ozimba ennyumba n'ova mu bupangisa? Because obusobozi obuli. Zize ekibuuzo ekyekisiru nze Seeguya gobaddewo emyaka gyonna sayina amayumba n'amamotoka. Ekooti teyagatwala. N'enzirayo ku zero kati n'ennyimuka. Olowooza abaliwo tebaafa. Nzola bangenda. Baafa. Obulamu bwe bugagga ate nga tukola. Omwami wo mufumbirigana ddi ku mbaga. Alindemu.
alindemu banno bali mu kuwasa naye bawase alindemu Black omwami wo awulira atya nawenyumiriza muno ganti babeere Nigeria abasajja bayo b'amaanyi ng'omwami wo anti naye ekyankuumidde emyaka 5 it means alinga ba Nigeria naye alina ekyanyi money power nedda kyeŋŋamba ogera olw'omusa noyogera alaali nti waliwo tabiraba bange is not a social butterfly tabiraba no agirina buli kimu naye is not nafuna mu 7th day oyogera ebintu n'atabiraba atabiraba munange ate ne wabiraba bamanya mu joking biki amanyi mwagala the thing he has to focus on is byakunjagala okitegera bya love byokka byalina okufocusingako ebisigadde none of the business banange mundeka abagagga bagenda mundeka abagagga bange bakolaki naye tuli ffenna n'enkya leero tugenda ku kyaggulo ngenda nkyusa nteekemu obugoye obupatezenge so bantwala ku kyeggulo tugende munange simanyi nange mbirabiraawo you come you tell them the secret nedda sirina broker I'm just blessed so this is the new drink nange njiriko tondaba wano weewali ssente anti thank you wano weewali ssente tebazinsomesa naye maama muzimu tebazinsomesa naye muzimu anyway mwekyemame no baavu bazibu gwe kyoba omanya nkubuulireko guno mukisa seeguya bino ebintu tubijjemu kati okusaaga mukisa omukisa guba mukisa ne vivi nze gwe mulaba siri mulogo buli kizibu kyange nfuna akasonda nenkaaba amaziga nenkowola mukama guno mukisa buli lwoba nago nze nemedde kusinirwa mukisa newe bankuba bamugobye mu nyumba abbi ono ali ku poliisi mwali mulabyeko nga Agudde ono akira mwe yagenda ku poliisi ng'azunga abantu nalinnya nayo y'omwogerako ki ayagala nnyo feemu mundeke kyokka ayinza okwewaliza nti yalonze tutomera naye naye nga nze njala obbagamba guno guba mukisa omukisa kintu ky'amaanyi I was destined to be rich naye kembuuzeemu ekibuuzo kintu ki kyewali ozeekaawo Bad Black n'ogamba nti mbutuufu kino nkyevuma okukikola tekiriyo sitera neeguya okusanga Medi neevuma Medi teyasoma alina ebisiraani lwe twafuna ssente lwe baatusiba we zaatuggwako alina ebisiraani oba yaddawa yoyo omusajja I regret him in my life so okusanga Medi singa nasanga embwa no okusanga Medi singa nasanga embwa lyale nenfuna $1,000,000 abasajja babano bagagga kwezo ssente nali senga kati ndi wala senga nze ntuula ne mu 7 nga tunywa akacaayi saawa zino nga tanyegako ni investor ate yaleeta ssente zange sente zo kyazina ziri milioni nyinda nedda zagwawo nazirya I mean singa obadde okyazi singa otula ne mu 7 senga kati nina ba president mu 7 senga mugamba nteera mwawo kacaayi nga nteeramu kacaayi nekinyata ne mugamba mujje munziniremu kani aliko Luto oyo mufere muzibu Luto mufere tebangobe Kenya mundeke mumpaga